Yaman owekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga sebampita Gravity omutujju bampita wa Buyu Gerson nze gwobadde oyogerako emisana era ng'opiininga nti nno nyimbe ez'obuwemu eyo ndowooza owekitiibwa Katikkiro njawo kutangazaamu nti nze siwemulangako era siriwemula. Nze nkola music wange nteekamu art nga artist yenna kuba omulimu gwange kubeera artistic. Teekamu art neteekamu obwongo nembayimbira abantu ebintu ebibasanyusa owekitiibwa Katikkiro. Era siima nko kigambo kyabwe mu bulamu bwange ekyambaawo. Era abakuleetedde ebibaluwa ebyo ne bagamba n'ebyokwogera bakukozesa nsobi. Siwemula siriwemula. Music wange tawemula. Ekirawo ekitiibwa Katikkiro nkuloopera nti endongo yange tebagizanya nko ku CBS oba BBS okuva lwe natandika okuyimba mu 2011. Simanyi obeera wali Katikkiro 2011 2011 simanyi obeera wali mu bitiibwa ebyo byolimu. Era tayimbangako music wange CBS ne ate abantu bayagadde omuniyo. Ekyokera ddala nsooka okubategeeza nti abakulu be twawadde amabaluwa ne tubayita twogeremu ng'abantu banyoomye ekiwandiiko kino. Tosobola tutuuza wano bantu bonna n'olowooza nti gwe at least tekyazze bulungi. So osanga resolutions zandibadde zikakkana. But right now nsaba okwogera resolutions zetutuuseeko. Akakiiko kasazeewo to blacklist ba artists bano nga tuyita mu ba promoters ku bivulu, nga tuyita ku media publicizing that music. For example, enyimba zaabwe ezo sobola nze ziyisa mu kamwa kubanga nina abaana ate ndi mukyala muzadde. So tusazeewo ng'akakiiko babeere black listed. Then resolution eyokubiri, abayimbi abo bagenda kuyitibwa police bakole statement, bayitibwe Ministry of Ethics and Integrity bakole statement, bayitibwe ku Uganda Communications Commission bakole statement. Tuyinza okuba tubatwala bubi naye nga baali bategeeza birala. Resolution eyokusatu, tukisudde nti industry yaffe yeetaagwa okujja awamu. Abamu bakola ebintu nga tebabimanyi. Twetaaga okuŋŋaanya abantu baffe tubabuulire ekirina okugenda mu maaso, the do's and the don'ts. So tumaliriza tusabye Uganda National Culture Center etegeke kye bayita stakeholders engagement essaawa yonna wetuyitira ba artists abakulembeze baabwe sobole okwogerako gye bali. Resolution endala, Uganda Communications Commission egenda kubaninga enyimba ezo eziteereddwa mu italics, as in pulling down, okubeera nga tuzijjayo tusobole okutaasa ku balala. Kubanga abazadde obuntu tubulabe wano mu video ng'abantu bacomplaininga n'abazadde ne bagaba nemukola kibale. So we are doing the practice. Promoter yenna aleeta show nga kuliko abantu abo tobeera tebakuwa permission kukola show. So yensonga lwaki tubadde ne United National Events Promoters Associations ku ekyo. Then tulina resolution bwe tugendako mu kooti, akakiiko kano kagenda tugira Supreme Court and the Chief Judge okwogera ku Anti-Pornographic Act. Essaawa eno etennaba kubeera mu pipeline, ekyali wabbali naye twagala tu advocating bagyongeremu ku maanyi kubanga eyina weetukwatira ku bwe tulina okukola. Then akakiiko kasazeewo ne Ministry of Education acting essaawa eno ogenda n'olabanga mu speech days zonna abaana nga bamayiminga nnyimba nezitasaanidde kola ki kumayiminga. Oyo Gravity omutujju mwabakola ku BBS ezo ennyimba ze sisaagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS.
Yes abasajja kabaka bwankubira esimu mugamba nti ate abantu bayagadde omunio gulavite watukubidde luno lunywa kabbiya guno omunio gulavite bannange watukubidde omunio wagitaata enkudi babiwulira abantu bonna bali ku nkudi omunio waguwulidde omunio gwa gulavite omunio gwanyumye ono omwana gulavite yatukubidde omunio eno gye tuyita abantu bonna bebaza bwebaza bagamba mwebale kuweereza ggwanga kati ng'ojja oyingirira essanyu ly'abantu bana mwe you should stop inciting public, you know, don't become a public enemy, you know. People are appreciating just abantu batuwa ebirabo enkoko abantu bayagadde omunio yalabigo omunio bannange omwana yakubye ekidongo omunio guwulukumanga laddu